ambuzza nti awulidde okuyaayana kungi nnyo ng'Obuganda bwebuuza ku nsonga za Ssaabasajja Kabaka. Nga bw'omanyi nti obuvunaanyizibwa bwange tebukoma waffe Buganda yokka, wabula bugenda mu Uganda yonna, era ebitundu bya Uganda yonna bitundu bya kyekimu era ndiwo ekitiibwa kyekimu, naye era nange kinkwatako. Naye waliyo abakulembeze abatwala Obuganda era abavunaanyizibwa ku nsonga eyo. So nange nja kweyazika ebigambo bya Medi Nsereko mugambe nti buuza mayiga. Bobi Wine agasseeko eddoboozi lye ku bantu bonna abazenga babanja Ssaabasajja Kabaka waabwe. Byatandika mpola mpola, abantu nga bagamba nange twagala kulaba ku Kabaka, twagala kulaba ku Kabaka, naye munnange ng'ebintu biri mu nvuuvuumo. Abantu nga bagamba nedda abo babuloga ababologa, nedda bineeno biki, abantu nga tebabiwa nnyo attention, not until munnamawulire omu ensonga wagigusizza owa Bobi Wine. Olunaku olwaleero Bobi Wine abadde ne press conference y'abannamawulire naye ne bamusaba abeeko ne kyayogera ku nsonga za Ssaabasajja Kabaka. Ekisookera ddala birthday ya Kabaka yaliwo naye tetwamulabako. Mwenna mukimanyi bulungi nnyo, teriiyo yalaba ku Ssaabasajja Kabaka ku mazaalibwa ge, naye ate nga amazaalibwa ge gaakuzibwa. Mujjukira bulungi nnyo Kabaka birthday run, Kabaka yennyini gy'atera okubeera nga azi-initiatinga oba nga akola ki bakiyita batya okubeera nga ya flagging off. Yes, Ssaabasajja Kabaka mwennyini ya flagging off Kabaka birthday run, neera ajja bulungi nnyo ku makya n'akwata gundi n'awuuba, abantu ne batandika okubeera nga badduka. Neera we bakomawo n'abaayo obugambo bw'ayogera eri bonna ababeera badduse. Kabaka birthday run 2024 abantu tebalaba ku Ssaabasajja Kabaka waabwe. Neera mulimu abantu abamu abaava ne batandika okubeera nga bakolawo video tetwagala Kabaka. Charles Peter Mayiga ya flagging off emisinde gya Kabaka kwegamba Kabaka birthday run nebeera nga abantu basigaddemu kali eri Kabaka birthday run kyokka ate nga Kabaka taliiwo, tetumulabyeko. Kabaka aliwa kwegamba abantu batandika okubeera nga babanja updates ku Ssaabasajja Kabaka empologoma ya Buganda. Kijjukiro buli updates ezo we zibula babuloga naddaba nabatera okubeera nga babuloga bamanyi okubeera nga bateekawo ebyabwe byotagenda kubeera nga osazaamu olw'ensonga waliwo updates. Kati omu ajja kubaaya agambe Kabaka Ssaabasajja Kabaka mulwadde nnyo nnyini ddala, omulala agambe nedda ali eri awo, omulala agambe kino, olw'ensonga tewaliwo updates zonna ku Ssaabasajja Kabaka empologoma ya Buganda. So Bobi Wine ku guno omulundi bamugambye asobole okubeera nga ayogera ku Ssaabasajja Kabaka ye agateeka eddoboozi, naye kyagasseeko ensonga eyo agikonyeeko tagibuusiza maaso. However naye agambye sirina buyinza bwogera ku nsonga ezo nga abo bannannyini oba abakulu mu Bwakabaka bwa Buganda webali. That means baveeyo boogere, okitegedde bulungi. That means kati olwo eddoboozi litambudde, ekyo kibeera kimaze. Kabaka wa Buganda abantu bali mu mubuuza bagamba bannange aliwa. Wanino ku SMX Media ojja ofuna updates, kyonna okola subscribing on ngende ku notification bell, ebisigadde obitulekere.